Sebaliko Mr. Kadama TV. Mr. Kadama TV. Mukama akuwa omukisa webale tubeererawo kubanga nze nakuba ekyene ekikuba mu mbeera yonna nga nesigama ku Kadama TV olw'ensonga nti kubeerako bannaffe abatuwa amagezi ne tusobola okubeera nga tusobola okuba ekyeyo. Mukama akuwa omukisa ogutaliiko buyinike. Mr. Kadama TV mbadde ku mawulire nendaba nga bagamba mbu bagenda kuggalawo kampani ezimu era mbu bagenda kukolamu ennongoosereza okusobola okulondolanga abaana gye baba balaze. Ekintu ekyo kirungi singa kinaaba kigobereddwa. Bwe kitaakome mu kkubo ng'era ebirala ebingi bye bagenze nga boogera ne babikomya mu kkubo kijja kuba kirungi olw'ensonga nti tukyayagalira ddala okola era abaana bannayuganda baagala okola olw'ensonga nti ewaffe obufunda bw'emirimu bungi. Ne Mr. Kadama TV abantu abo nga tebannakola na kintu ekyo kyonna nze ndowoozaamu nti bandikutte nga buli mwana we batutte omwana ne bafunanga akadde akamanyi omwana waali era ne bamanyanga abantu abo be bawa abaana balina ennamba eziri ku mayumba gaabwe. Bandigambye nga nti katukole ki oba si kikyo nga tebasobola kulondoola mwana ku mwana. Ekisooka bagenda kubanga bagamba nti bagenda kufunanga amasimu gaabwe basobole ng'okwogera nabo biki ng'ebyo byonna tebannabikola. Bafunenga ennamba eziri ku mayumba gaabwe. Ng'omuntu singa ajja ku kampani n'agamba nti njagala omwana ng'ojjaka ennamba z'amasimu zino ze babawa nga balina n'ennamba eri ku mayumba gaabwe, ekintu ekyo kijja kuyamba nnyo abaana. Bwe baba tebasobola kulondoola mwana ku mwana waali kugenda kulabawo, omwana singa abanga n'obuzibu n'akuba essimu omulundi gumu nga tebannakola kirala kyonna, baba basobola okusituka ne bagenda kweyo ennamba kuba amayumba g'abo abantu kubeerako ennamba z'amayumba. Ennamba eyo w'ogyogererako ne bw'oba omunoonya ng'ali mu mayiro mmeka oba osobola okumutuukako ne bakikinga abaana ne babalaba. N'ekirala Mr. Kadama TV abantu bano bye bagamba nti omwana mulwadde bagenzi ne bamulongoosa nga balongoosa abaana abamu mu bukyamu n'okubajjamu oluusi ebintu byabwe eby'omunda kale nga ebimu era bwe tubiwulira bwe baleeta abaana nga bafudde. Omwana singa alwala nga waakulongoosebwa bamulongoosa batya nga ku famire ye teri asayiniize. Bwe banga famire ye tesayiniize kulongoosa mwana, omwana aba alina okuleetebwa ku kampani. Tubeera n'amawoofiisi bamutwale ku ofiisi bagambe ono omwana waakulongoosebwa. Kakati mmwe kennyini abakampani mulina okugamba abazadde be nammwe kennyini nga mukirabye nti omwana yeetaaga kulongoosa, omwana n'alongoosebwa. Nga singa omwana oyo anaakeberebwa ng'avuddemu ebintu bye munda, balina okuvunaana oyo eyamutwala mu ddwaliro n'amulongoosa. Ate Mr. Kadama TV nandisabye n'ekintu kino nga bwe tuba tugenda mu nsi zaabwe ne batwekebejja ne batukebera buli kimu kyonna ekitukwatako, nabo kennyini abaana singa babanga bamazeko zi kontrakiti nabo babakebere balabe bazze balamu bulungi, okusinziira nti waliwo abaana abavaayo ng'abaana banywedde obutwa baba baakatuuka eno oba mwezi oba wiiki abaana ne bafa. Kati ffe nga bwe batwekebejja nga batutwalayo naffe okutuzza bamale ng'okututwala mu ddwaliro batwekebejje, oba nga bwe tutuuka ku nsi yaffe bwepa nga twakatuuka ku airport Entebbe tuyitirenga mu ddwaliro naffe eritwekebejja okulaba erituvuddeyo nga tubalamu. Bwe tuba tufunye ebirwadde ebirala nga bino manya bikandida bikabootongo tukimanyi nti ebyo ebirwadde bikwata abantu, naffe batwekebejje ku birwadde ebimu ebibeera eby'obutwa mu mibiri gyaffe. Ekintu ekyo kyandibadde nga kituyamba nnyo. Mr. Kadama TV Mukama akuwa omukisa mu by'okola. Mr. Kadama TV
ebintu bino bye bagamba nti abaana bagenda balondoola, ebintu ebisinga binaabaawo abaana bagenda kufuna eddembe. Ate n'ekirala omusaala gwe tukolera bwe baba bagambye bagenda kwongeza, ekyo tukyebaza mu linnya lya Mukama. Naye teri kituluma kubeera nga ffe bannayuganda ffe tukolera emitwalo 9 ne tukola n'Abafiripayini ne tukola n'aba Indonesia, Abayindi n'abava amawanga amalala, nga ffe omusaala ogwaffe gwe gusembayo obutono, ate nga amawanga amalala bagasasula omusaala oguwera. Ate bwe tutuuka eri ffe be basinga okutulugunya okukozesa emirimu egy'amaanyi. Ensi z'abali abantu abalala abatwala abantu mwaga amawanga okukola bayina amateeka. Tokwata mukozi waabwe n'omukuba luyi, tokwata mukozi waabwe n'omutulugunya, era n'omutulugunya yadde okumuvuma bakitiira ddala era tebakikola. Oba azizza omusango olina okumuloopa naye ne bamuvunaana ng'omuntu. Waliwo obusongasonga obutono bwe musobola okumaliriza nga ggwe ne boosi wo, naye abaana batulugunyizibwa. Omwana n'atwalibwa okukola mu nju emu, omwana ne bamuwa amayumba 2, n'amala okolamu eno ennyumba n'agenda n'akola ne mu nnyumba endala. Abaana gye bali abakyammibwa emmere ng'abaana tebalya, abaana gye bali abateebaka nga bakola naye tebeebaka. Ebintu ebyo byonna babiringizeemu. Bino bye tusayininga kontrakiti nti omuntu olina okuwumulirako essaawa 9, ebyo tebiriiwo. Naye ng'ekireetera ekyo kiki? Kampani etutta omwana temufuddeeko, temubaliridde bulamu bwe. Kyova olaba abaana bangi batabuse emitwe, abaana abamu balinga abalalu. Omulaba mu kiyumba naye ng'olaba embeera ze zaakyuka, atulugunyizibwa. Mr. Kadama TV twandisabye ebiyumba by'Abawarabu ebisinga Mr. Kadama TV enzigi tekuliko kufulu, manya tekuliko busitapuli, enzigi nzigule. Bosi bwava eno bwatuuka ku mwana, abaana bafuna ebikemo, abaana ne batuuka okubattirayo abamu nga babakutte ne babba baabwe. Naye ng'obukyamu buli ku mayumba ge basulamu, abaana tebaggalawo nzigi. Omusajja bw'ava eri abantu beeri Mr. Kadama TV nze sibalabangako. Omwami bw'ava eri bw'ayingira ekyumba kiba kiggule, aleka mukyala we eri najja. Kati bwe bagenda ne balaba ng'omwana alina olubuto, omwana aba alina okufuna buzibu. Ate abantu bagezi nnyo. Mr. Kadama TV bano abaana abagamba muno bazadde mu bigundi, manya mu bijiini by'Ebuwarabu, bo kennyini babboosi be babazaalamu nga si bijiini. Balina ebijiini byabwe bazaala mu baana, abaana baabwe ne babawonga mu bijiini. Abo abantu balina kalifoomu gwe bakuba abaana ne babakozesa abaana ne balowooza nti majiini, olw'ensonga nti amayumba gaabwe tegaggala. Amayumba 9 ku 10 abakozi basula tebegalidde. Nze ekyo nakikolako saaki olw'ensonga nti nabuuzanga nnyo bannange bangi nnyo amayumba gaabwe tegeggala. Abasajja balumba abaana ne babakwata ne babazaalamu abaana, abamu ne babawonga mu bijiini byabwe ne bazaala ebyana nga biringa bizolozolo. Ate amaka gaabo bw'ogeegendereza, amaka agasinga gali mu bizolo. Kati bwe bafuna bano abaana bagenza okukolayo nga babatiika embuto. Ate ebintu ebimu bakyala baabwe tebasobola kukkiriziganyako na musajja nti oba bw'agenda eri agenda kuzaala oba mu mukozi kuwonga byagajiini gaabwe, tekisoboka. Kati awo omukyala walabira omwana nga ali lubuto n'amutta, oba okwekanga bbanga ava mu kisenge n'amutta. Naye ng'ebiseera ebisinga abaami bagendayo nga n'abakozi tebategedde, babasooberera. Kampani ezitwala abaana ziringiriza abaana zongeremu zikole n'ennongoosereza mu kontrakiti gye basayininga nga buli mwana luumu gy'asulamu eyina okuba ng'eriko gundi busitapuli obusiba. Ate obudde bwe nga bwakwebaka bannange babawenga ku ddembe beebakeko. Abaana bakola nnyo ne batuuka n'okuwunga, tebalina budde bwebaka abaana abamu.
ate balina sitaani mungi okusula nga waggule oli amusanga yeebase n'okwebaka yeebase leeti akooye obudde bwe yeebakiddemu ne mukama we ate najja okumutuntuza ebintu ebyo bandibikozeemu ennongoosereza batwongere ku musaala naffe bannayuganda lwaki ate ffe bannayuganda ffe tufuna omusaala omutono ate nga tukola nnyo ebintu ebyo byonna babikolemu ennongoosereza eyaddala banoonyenga n'ennamba z'amayumba abajja okusayininga kontulakiti nga baagala abaana mu zikampani zaffe bateekengako n'amayumba kwe basula ate bagabe ennamba ezisuuka mu 3 ne kampani ekube kwaga amasimu erabe nti ddala abaana bano kituufu ono yamututte bagenda ne bakugamba tukututte Riyadi naye ng'ojja kuva mu Riyadi oveemu ssaawa 2 ez'okumakya gy'otuuka ate otuuka enkeera ssaawa 2 naye nga kontulakiti eriko mbu Riyadi kati oyo mwana banaamulondoola batya era banaamanya batya obuzibu bw'ayina ebintu ebyo babiteekemu ennongoosereza naffe tukube ekyeyo tukinyumirwe kubanga ekyokukola tukyagala tetwesobola era tulina kgenda ku kyeyo okulaba nga tusobola okulwana n'embeera eriwo mu nsi yaffe ate naffe kyetukola mu nsi yaffe kyamaanyi nnyo kyamaanyi tuweerera abaana abatalina school fees nga abaana baffe tubadde tusobola baweerera tusobola obalabirira tusobola okukola ki ate ne ku musolo gw'eggwanga kati bwebanga ekyo eringa bizinesi ya Uganda eringa yakubiri mu biyingiza ssente mu Uganda naffe abagenda okukola batuteeremu ennongoosereza abaana bafune ku buweerero